Bwekyukakyuka egenda kujja mu Uganda ng'eyita mu kuvuma abantu. Buli gwe batakkiriziganya naye nga bamuvuma awo enkyukakyuka ejje. Muzeeyi Samson Kasumba ono y'omu ku bannamawulire ababadde baweebwa ekitiibwa si lwakuba nti yabadde ategedde nnyo amawulire, wabula be basajja abagaluddemu nti musajja mukulu mu myaka era bw'omulaba tolemwa kumuwa kitiibwa ng'omuntu omukulu. Wabula abaana batandise okumusabula ku social media nga bagamba nti addidde emyaka gye babadde bawa ekitiibwa ate agitemeddeko ettaka atandise okugiweebuula, bw'atandise okukola obusolosolo ku TikTok, bw'atandise okuyingira mu ntalo z'abaana b'NUP, bw'atandise okulumbagana bannayuganda abayayanira enkyukakyuka. Ali ku TikTok agenda atambuza obutambi ng'agamba nti Bobi Wine tasobola kukwata buyinza lwa nsonga alagira abaana ne bavuma abantu. Agamba nti opposition ya Kyagulanyi Ssentamu tesobola kukwata buyinza lwa nsonga yeesinga okuvuma mu ggwanga lyonna. Yagamba si beetegefu kuwaayo buyinza, ndowooza y'omu ku bali mu buyinza olwaleero kubaga nti tetuli beetegefu kuwaayo buyinza mu eyo opposition evuma abantu bw'etyo. Ekyo kye kisinze okujja abaana b'NUP mu mbeera ne beebuuza nti kati musajja mukulu gwe tubadde tuwa ekitiibwa ate bw'oba otulumbye naffe gye tulifa abaana abewandibadde bakwebuuzaako obwebuuza bazzukulu bo, bw'oba otulumbye naffe tetugenda kukulekera kisa, tetugenda kukulaba bulabi tusirike tuzinga emikono, naffe awo tuba tulina okukwanukula bunnambiro. Kyova olaba bamuyisizzaamu eggaali ne bamulabula nti yeewa ekitiibwa okusinziira nga babadde bakimuwa emyaka gye, wabula bw'anaakikwata obubi n'atakyewa nabo bagenda kimumalako kyonna ekibadde kimuweebwa bamulabe ng'ali mu ngatto zaabwe, kubanga ye yalumbye abantu bo bali tebamulumbangako. Naye kaatandise okulumba abantu abanyigirizibwa ababanja enkyukakyuka, kaatandise obbayisaamu eggaali nabo kabagimuyiseemu agiwulire nti eyokya. Akajabajjajja Samson Kasumba bano abaana bakuvuma olw'okubanga bakiraba nti osaanidde okuvumibwa. Olaba entegeerayo tesobola kwawula buyinza na nkyukakyuka. Bannayuganda abali mu kuvuma olwaleero tekuli ayagala buyinza n'omu, wabula bannayuganda abali mu kuvuma olwaleero baagala nkyukakyuka. Bannayuganda baasagambiza nga mwami Yoweri Kaguta Museveni azze omwezi gwa January nga 26 omwaka 1986 naye tebaasanyuka lwakuba bazze mu buyinza, baasanyuka lwakuba balabye ku nkyukakyuka. Mulekeraawo omuntu yenna yayanira enkyukakyuka okuvayo na raisinga points ze nga takuvumye n'olowooza olw'okuba oli mu myaka jjajjajjaawe agenda kukutaliza, tagenda kukwanikula. Olw'okuba muli myaka gya ntondo buli mwana lwavayo n'akola statement yekwanikula singa aba ajaanikudde wa myaka gye kibeera okke. Naye olw'okuba ggwe muntu mukulu oba olabanga akuyisizzaamu amaaso. Anko Samson Kasumba munnanga omwana oyo aba takuyisizzaamu maaso, naye nga bw'ogambye nti omwana oyo tategeera, kale mutwale ng'ekisolo ky'embizzi. Ekisolo ky'embizzi senga kikusika mu fight n'ojja n'olwana nakyo kikuba with experience era kikusiiga ebitomi. Yo apu gy'oliko ya myaka gyo, kubanga abantu b'emyaka gye abali ku apu eyo baba basomesa ku butabo, baba basomesa kufa, baba basomesa ddiini, baba motivational speakers, baba basomesa ku business, baba basomesa ku nkuza y'abaana, baba basomesa ku ndabirira y'abaana, baba basomesa ku nkwata y'amaka. Naye abaana ku apu kwoli bakulabanga naawe ojjidde mu sitayiro yaabwe, ojja weezinisa obuzina obw'ekyana ekito, ojja weekolaakola obw'ekisolosolo, ojja weekolaakola weemoolamoola, ng'omanyi n'okukomba olulimi ne lutuuka mu nnyindo, ng'omanyi n'okuzina ppinduula, ng'omanyi n'okuzina balina Mose omukolera mu challenges. Kakati okuva lwe kiri nti abaana bye bakolera ku apu eyo baba balowooza nti oli munnaabwe, era y'ensonga lwaki bw'oba adressinga ng'oyambadde eddiba lyabwe bakutwalanga bo, bakubanga bwe baalikubye muvubuka munnaabwe. Ekirala nko Samson Kasumba eyo apu gy'oliko ekyo gy'emize giriyo. Singa obadde toyagala kukakkanyirizibwayo oba toyagala kukakkanyirizibwa ku internet, kola Telegram group, kola imo group, kola WhatsApp group otekeko ba intellectuals. Naye abaana bw'aba agenda okukola video bamubuuza nti what is on your mind. Facebook, TikTok, bw'oba ogenda okuteekako ekintu kyonna basooka kukubuuza what is on your mind. Kati ekiba mu mind ye nti yalabye Samson Kasumba ng'ayogera ebitajjansa era aba express nga kiri mu mind ye. Munnange gwe bw'oba wakulira mu maka ga mpisa
bw'oba wakulira mu maka agogera obulungi, bw'oba wakulira mu maka amasirise nga naye bagakumako omuliro, taata waawo tanyega, munnange oyo aba yali ssekibotte. Taata wo bw'aba yali tanyega ku bigenda mu maaso mu maka ge, nga ne maama we asobola okuyisinganya n'omusajja omulala, taata wo n'agamba akiryokke, tekifuula taata wo wampisa, wabula kimufuula ssekibotte. Bano abaana kye bali mu kkola olwaleero tekibafuula bampisa nsiiwuufu, tekibafuula bampisa mbi, wabula kibafuula babuvunaanyizibwa abakozesa amaloboozi gaabwe we bawulirira nti banyigirizibwa. Twolowooza bakadde bameka abali mu Uganda? Lwaki eggwa omukadde avaayo complaininga ku baana abavuma? Kitegeeza waliwo ekikyamu, era sooka weebuuze lwaki bavuma nze? Kubanga yeggwe mukadde gwe balabanga atategeera oba yeeyisanga atategeera. Bakimanyi nti otegeera, nange Uncle Samson Kasumba nkimanyi nti otegeera, naye ate weewugguusa bwewugguusa. Ebikyamu bye tulaba obiraba, bye tulowooza obirowooza, naye lwakuba weewugguusa bwewugguusa. Ffe ng'abantu tusobola okusonyiwa omuntu omusiru, naye tetusobola kusonyiwa muntu yeesiriwaza. Emyaka gy'egyo gyali badde tegiri mu mbeera ya kwesiriwaza. Njagala okutegeezako Samson Kasumba, mini nnungi okwambala era ogyambala n'onyuma, naye si mu kkanisa ne mu mikolo egy'ekirabufu. Kano ka statement nkaddamu. Samson Kasumba, mini nnungi okwambala era oba onyumye, bw'ogiraba tuyiika endusu, osikiriza n'abatamiivu ne bakusaba obasisinkane, naye ate si mu kkanisa ne mu kwanjula oba mu mikolo egy'ekirabufu. Zuula wa w'olina okwambalira miniyo. Naye kaakati gwe olunaku olwaleero olinga ng'ayambadde mini mu community eya Gomesi. Si kibi kye ntegeeza okwogera by'oyagala, si kibi okusaagamu, si kibi okusaagirira, naye osaagidde mu kaseera ki? Oyogeredde mu bantu ki? Ffe tugamba nti omuntu omuyala tebamukubira mpiiyi, kubanga bw'omukubira empiiyi oba oyongera okusaanuula olubuto lw'obanga amulaga nti gw'oli mukkufu nnyo. Singa tubeera mu kuziika omusiraamu, bano bannaffe abatemi b'embizi tebasembezaawo misito gyabwe kubanga bakimanya nti abatabbuliiki bagenda kujja. Okwanjula kw'omusiraamu oba okwanjula kw'omusiraamu yenna omuddu wa Allah yenna, bwe batuma ekita ky'omwenge aleeta soda kubanga community eyo tekkiririza mwenge. Kakati tulina okumanya kino kyenkola nkikolera wa, nkikoze mu budde ki, nkikoledde mu bantu ki? Otherwise ojja kukolima emyaka n'ebisiibo. Nkiddamu Samson Kasumba, ojja kukolima emyaka n'ebisiibo. Atayagala mikira gya nkima mukoonako talina kwetaba mu mazina ga nkima. Singa ogenda ebulyambwa naawe olina okulya embwa. Ate abantu bazikiza omuliro okusinziira ku sipiidi kwe guba gujjidde. Singa omuliro guba gukutte ennyumba kasubi ng'olaba tegwandaala nnyo, era naawe enzikiza gy'ozikiza okozesa bidomola na biki na bifufungu amafufungu bagayita batya gano ge tujja mu mavuunike, enfuufu, kale tugiyita enfuufu. Bakozesa nfuufu okuzikiriza omuliro, naye omuliro oguli mu petroli tuba tulina okuyita emmotoka za fire brigade tuguzikize. Kakati naawe Samson Kasumba wazzenga omuliro ogwa petroli ng'abaana balina kukuzikiriza ku sipiidi kw'obujjidde. So n'olw'ensonga eyo mukadde wange si mu bubi, naye bambi temwerimbikanga mu myaka gyammwe mulowooze nti mugenda kukola ebitajjansa, mulowooze nti mugenda kukola ebyekisiru, abantu babatunuulire, abantu bagenda baanikula, naddala mmwe abantu abagezi naye ate abali mu kwesiriwaza. Munnange oyogedde bulungi nti no opposition kuba bwe butambi bw'oli mu kutambuza ennaku zino, oli mu series episode to episode. Eno opposition gy'osoose okulaba evuma abantu. Bannange opposition endala tezaavumanga bantu, oli mutuufu. Nansula nsonga nti eno opposition esoose n'okuba obuuma obudetectinga abantu abeesiriwaza. Eno opposition esoose okubeera n'obuuma obudetectinga abantu abeesiriwaza, abantu abeewugguusa. Ne opposition endala zaali badde zikuvuma singa wajjira ku mulembe ogwo, naye lwakuba tezaali na buuma budetectinga beesiriwaza.
era be walabanga abeesiriwaliza mu mirembe egyo babetikamya ojjukira bulungi Bahaji Magolo Kavuma kye baabakola nga bakyalina akazindaalo akoogera ku lwa opposition obanga be bakyali emizindaalo gyokka egyogera ku lwa opposition. Buli opposition kebe gavumenti eri mu buyinza buli lwalaba yeewugulaza abeera alina okukolwako ng'obuyinza bibulagira. Fenno kya mukisa mulungi nti bwe tutakkiriziganyizza naawe tetukuse tukugambyeko bugambi munnange kino kikyamu. Ye Museveni bw'atakkiriziganya na Dr. Apollo Milton Obote yatemula bannayuganda emitwalo 5.